Halo? Nze bampita mukunja wa BTFM program sisimu kawano kumacha mu Endobeso. Tata neyanzize kuuliza. Nyabo. N'ebizibu mukwano gwange. Ebizibu ki? Mwana wange. Mbadde mpeerera. Mwana abasoma ng'asoma bulungi nnyo. Ng'atuuse ku yunivasite abadde asoma ku yunivasite y'Obugema. Mwana yambuzeeko kikumba abadde abuzaayo agatono amalirize. Naye nga bw'omumusende yesaze kuweerera omwana ku yunivasite. Nkaayo nnyo omwana oyogola. Mwana nalonda mulonde namuleeta abazadde be baalina ebizibu nge nemuleeta neŋŋamba kampeeyo bambi asome. Musenja. Wangi nnyabo? Nsaba kuntaasa. Onoonyezeeko mmanyi waali waakiri manyi wawaze kuba kale tetugaana nga babadde atuuse ku yunivasite abadde muntu mukulu naye omuntu omanyako waalaza nabbe njagala nsooka akomewo waakiri amalirize okusoma. Badde muyaye. Balenzi bantaasiza omwana teyali muyaye yali mwana mukakkamu nawe nga wonoga nti kansalayo mpeeze omwana ngolaba mwana mukakkamu mulungi nnyo. Era nange saali mwerede nga muyaye nga omwana mukakkamu Silivia yampe mudde omwana simulaba. Naye akuze muleke agende n'abalenzi be. Nanti abadde kannamaliriza ate okusoma ate abadde abuzayo semesita emu. Sente ziri emabega ziba zifiiridde bwereere akiri yalimaliriza n'agenda. Nemanya waali kati akale mmanyi waali. Kubanga mbadde mwagala simbadde simuweerera byabubi muntu nga tukwatagana naye ambulako ate obubuzi bwati nesimanyi owawaalaze bambi kubeera bweweerera omwana omuwala era kyoba olinda oluvannyuma nti era ajja kufuna omusajja akoleki afumbirwe naye ate okufumbira nga webadde obeera naye tomugambe oba akufiiriddeyo nnyo akubeereddeyo mu mbeera eyo. Maama ng'olabye. Nsaba kuntaasa mukama wange. Abaddemu eriiso erirabankana n'abasajja abadde mulabankana iyo naye nga muwala mulungi era agavunuga muwala mulungi asobola kubulako agamba. Gwe kikuluma kudduka nga tamaliriza kusoma. Tamaliriza kusoma ate tangambye waalaga waali. Taata. Yani? Ye Silivia. Kale. Eno enamba gye wampereza ya Silivia. Ya Silivia eyo. Nze bwenkuba tebakwata. Bambi. Taata. Kale. Beera onaayogerako naye? Nabazimba siyogeddeko naye nze njagala kimu kumanya wo waali. Gwe nnyamba kuyambimu ekyo. Kale. Beerako ku simu tovaako. Kale taata. Hello? Silivia. Vanessa. How are you? Hello? How are you? I'm fine. How are you, dear? Muna ndiano ku university. Bugema. Oliwa? Onani? Nze Godwin. Godwin iki? Godwin iki nga sikutegedde bulungi owa sikutegedde sikufuna bulungi. Ndiano ku university Bugema. Bugema. Anti kakati waliwo anti eyazze wano. Nga kunoonya nambuuza nti Silivia wamundabiddeko. Anti? Mumwavu bwati muddugavu. Nga noonya? Butya era atuukira ku gwani nsabanaye. Todwini era atuukira ku gwo manyi nnyo. Anti nange nakugamba ki? Anti nange namugambye simumanyi nnyo naye nga bakunoonya nga bagamba obabuzeeko ebbanga nga beeraliikirivu. Banaye. Era atuukidde ku gwe kati tukolagana nnyo nze naawe. Nze nange namugambye ndaba mulabe ng'ayitawo wano. Godwin. Wangi? Kati babadde weeyogezaamu biki ebyo omanyi nnyo. Omanyi? Bannange kati ate nzizizza gwa kibambuuzizza bubuuza ne mbagamba kubuuza biki era batuukira ku gwe. Batuukira ku gwe gwamanye nnyo okwo. Munnange yabadde akaaba nga kunoonya ng'akaaba amaziga.
kati wamugambye biki wamugambye sirina kye namugambye sirina kye namugambye egwe sirina ye kati oliwa ntatu wendi wano kiki bate awaayi kafunyemu obutakanya ndi eno wa mukwano gwange gye nneeberera kati ewaka navuddeyo ki bana ebiwanvu naye nga bw'omanyi biwanvu sijja kulimba naye ng'omukyalo oyo mutegedde ambeereddewo mu mbeera yonna njagala ng'omwana ampeeredde bannaaye ate bbaawe naye afuuse ekizibu bannaaye omusajja kenzeewo okwewala ebizibu nyinza ogwa mu ndwadde zesimanyi kiki omusajja nsabiriza mpaako n'afuuka mpa bannange musajja asabiriza nabyesonyi ebyeyo siddayo bannange toli muwala ate taatawo kale era yandibadde nga taata wange naye si yanzala jasibadde bannyamba buyambi naye ng'omukyala mpisanga mwana waka buli kimu akinkolera nga maama bw'alina okukinkolera naye omusajja sigenda gwa mu ndwadde zesimanyi wamma Godwin ndaba si yakuzaala kati kiki ekigaana kati yegwe abadde akuweerera obusiru bwo si yanzaala kakati yabadde akuweerera ng'osuubira onaamusasula otya kati biki ebibali mu kuŋŋamba Godwin olina amagezi mu mutwe nkodomali eno todamu kunjasanira bintu bya kisiro nkugamba bintu biri mu magezi ate onziza mwoyo Masaka noti nya emunya 215 ne noti 752 23 eno eganda lya karantini libayisa litya nakachwa wanje abakazi abawala ngono batero kusangika tebasangika bananga bapambana na buli kiriwo andi kakati yaloza anti kasita anka musubize guru nensi katukwatira awo ate nekirala batya naga nti mami namugamba antya omukyala ambeereddewo ate obadda ddi naye anagaana mami okuddamu okunsasulira kwegamba bambi engeri gye babeera abato oluusi bakikola lwa butamanya ate abalala naga nti ekiriwo kyekikutaasa katugende mu maaso ng'apambana Mukunja yesebo Madam Nakachwa agamba kimwannyinaze sirina bigambo mpozi ggwe nane nkwagala nnyo nosensalo ematimu kanyampisa naye omukyalo oyo nga ayambiddwa omwana n'amugamba ekituufu kubanga taata ali agala kumwonoona nakusa misomo ze amulekeyo gyali gy'abaava ng'asoma naye yeebale nnyo okumuyamba okumuweerera mwebale bannange eno eganda lya karantini owaaye libayisa litya Mukunja Nakachwa moti mwebale kutuweereza nze Yasini wene nabulagala tuli mu karantini naye maama akyabakola omuwala yamuleke gyali olw'ensonga ekimulesa gyali ensonga nti omuwala nga ye omuwala alabika tajja sobola bwetaavu bwa taata nkutumiddeko nnyo nyentumira ne ku batuuze ba Nabulagala Masiro zone 3 Mukunja mwebale kuweereza ziri Mukunja wanje mwebale kuweereza kale sebo oyogane sande unukwaka naye nkubulire maaka mwana bambi alimu amagezi yebale nakutaasa mama ekuba ndigwanidde omusajja yebeerereeyo yeesirikire abeereeyo yeesirikire maaka wanje kubanga muliki walayi anti negamba eki eyo tulino twalina kayimba bakubasula ekikulu yenze Patrick wantu kusabagale ni president wa 20 yep maka pulire amakiro ya Katonda oyo muwala walayi singa buli muwala beera bwatyo omuwala ambi kyakoze kirungi ekyokugamba nti ave waka kubanga omusajja era bakumemera yantisesa nakola kina agamba wayi kamuka ekitali ya mmere kamugire kitegeera naye labanga omukazi amu ekitiibwa n'agamba bbawe kakole ki kamwesonyiwe simusimwasuze mutya nze nakitende silivyo wano Kasenge nakirama
maka amagezi gempa omukyalo oyo kasita ategedde bananga abasajja mweddeko omwana gw'okuzenga olaba bannange tata mukibi Fred kwali mama Melissa kwali abantu bena kirama bonna kwe bali sigadde nze nakitende Silvio wani nakirama nkale nakitenda alina kirama kale katulabe ono mukunja ne nakachwa ni amoti mwe bale tuweereza ono mwogera ne Pademani Bombo kati empisa za taata embize zagobye mwana muwale waka kati badebe setting ne bawe kasago kibakoledde ono yegane Pademani Bombo mwe bale tuweereza